Basajja bana abakyala kye balina, they need security. Omukyala ayagala kulaba nti mu mbeera yonna gy'agenda okutambuliramu togenda kumuleka. Security y'omukyala esooka, bw'omukyala bw'omuwasa omukwano gwe gusenguka ne gudda ku baana. It's not written but it is true. Bw'okeera ku makya ng'oyagala abaana be, va ku bano mmwe be banoonya obunoonya togendangako ku speech day y'omwana tomanyi oba yalwadde takoze. Bw'okeera ku makya ekyo n'okikola, omukyalo ono nkukakasa ne bw'oba mulungi ne bw'oba mubi okwenkana ki agenda kubeerawo. Lwa nsonga nti n'obuvunaanyizibwa obwo bwakukola ki, bwakwetaagamu. Ate naye ng'oyagala omunyweza mwagalira abaana be. Ekirala, beerangako n'emboozi ez'ekitegeevu ezimulaga nti omulowoozaako era osobola omupulaningira singa oba toliiwo. Okwateko ku kikyo ky'osobola okwerekereza omugambe mbadde njagala kugula emmotoka ya miliyoni 8 naye kangula ettaka lya miliyoni 6 ngira nvuga eyabiri. Kuba obulamu tomorrow is not guaranteed. Abaana bano bwenvaano osobola okutambula nabo bwoti. Guarantee. Baagala ki? Bino bye muwoza nti nno mwagala babagulira nzigi. That is infatuation. By'abaana bato batannaba kutegeera. When you start living together, akazanyo kakola ki? Kachuka and the reality hits in. Muwe security. Mulage nti tokyuka. Abasajja abakozi si be bayambala ziguchi zivasachi zaani. Oyambala kisaati kyo nga Haji bwali wano. N'omusanga nga Hajjati agumiddewo. Lwansonga nti n'okeera ku makya olina obuvunaanyizibwa. Oli mu myaka 45, okyali mu kibuga saawa nnyo onywa caayi. Olaba mupiira otegeera otya. Oli mu generations 2 otuusa okuzzukuza. Okyali mu kibuga with the boys. Budde ki bw'obeera awaka okuguruminga abaana bo. Bye banoonya, bano abakyala banoonya abasajja kumpi abafaanana bakitaabwe. Oba ekyo temukimanyi. Obuvunaanyizibwa bwabwe akasembayo. Mwali mukyegendereza nti abakyala bano baagala nnyo abaana baabwe abalenzi bawase abaana baabwe abalenzi bawase abakyala abalinga bo. Naye ate bo tebaagala baana baabwe bawala basisinkane basajja be baafumbirwa. Ekyo tulikyongerako olulala. Assalamu alaikum. Barakallah. Dr. Bakalwa. Misomali ngani.